Gavumenti ya Uganda egambye nti terina budde bwakawanukula gavumenti ya Rwanda ku bigambibwa nti Uganda erina akakwate ku bayeekera ba M23 abatigomya Democratic Republic of Congo esazeewo ebyokwanukula Rwanda ebibeera ebbali nga mudalizo. Mu lunaku lw'eggulo gavumenti ya Rwanda ekulemberwa General Deogracius Paulo Kagame Rutagambwa yafulumizza ekiwandiiko ng'erumiriza Uganda nti erina kyemanyi ku bayeekera ba M23 mu kiseera kino abatigomya gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Rwanda okutuuka okufulumya ekiwandiiko kino, gavumenti ya Democratic Republic of Congo yasoose kutegeeza nti Rwanda erina kyemanyi ku bayeekera ba M23 abazzeemu okulumbagana Congo nga kyaviiriddeko Abakongo okutandika okunoonya obudamu mu Uganda. Abakulu mu Rwanda mu kiwandiiko kyabwe basambazza ekyejje lya Rwanda okuba mu byabayeekera ba M23 kyokka ne balumiriza nti Uganda yeeyina ekyamaanyi kyemanyi ku bayeekera bano abasuza Abakongo nga bakukunadde nga lumonde mu kikata. Rwanda egamba nti abayeekera ba M23 tebasabangako bubudamu mu Rwanda mu lusirika lwabwe lwe baalimu ne gavumenti ya Congo mu 2013 wabula nti abayeekera bano okuva olwo baateeka enkambi zaabwe mu Uganda nti nga mwe basinziira okukola ebikolobero mu Democratic Republic of Congo. Wabula Ssekamwa gavumenti ya Uganda Zephania Ofono Opondo agamba nti tebalina budde bwanukula kyayise kasasiro owa Rwanda abungeesebwa nga tekuli mutwe na magulu. Zephania Ofono Opondo agambye nti emyaka kati ebiri nga Rwanda esosonkereza Uganda okubaako kyeyogera, wabula nti Uganda erina ebyokukola ebirala bingi mu kifo ky'okudda mu bizza Uganda emabega kebitunuulira ekizimuzimu omugole kyatunuulira ettooke etto. Mu ngeri y'emu Zephania Ofono Opondo ategeezezza Kyabasafama nti Uganda yateeka omukono ku ndagaano ne gavumenti ya Democratic Republic of Congo okuzimba oluguudo olw'enkulaakulana kyokka nti Rwanda kirabika kino tekyagiyisa bulungi era nti eyinza okuba y'ensonga egireetera okusosonkereza Uganda buli kadde. Okulwanagana okujja e Congo kwaviiriddeko ababundabunda okuva mu Congo okwesogga Uganda kyokka kyategeerekese nti abamu kati batandise okuzzibwayo oluvannyuma lw'okulwanagana kuno okusiriikiriramu. Mu lunaku lw'eggulo omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yagambye nti Uganda esobolera ddala okuyambako Democratic Republic of Congo okumegguza eri abajambula ba ADF abatigomya ensi eyo. Mwami Yoweri Museveni yabadde asinkanya ekibinja ky'abakungu okuva mu Amerika abakulembeddwa mu Howard Buffer ssenkulu wa Buffer Foundation, mutabani wa bifeekera Warren Buffer omugagga ayita ssente ne zimuyitaba. Museveni yeewaanye nti emirembe egiri mu Uganda givudde ku bukulembeze bwe obulowooleza abantu era nti yenkulaakulana erabwako nti wabula entalo eziri mu nsi nga Somalia nti ziva ku bantu abatalina mwoyo gwa ggwanga nga bakulembeza njawukana so nga z'entalo nti eziri mu Congo ziva ku bukulembeze obutalowooza. Minisita ow'ensonga ez'omunda Meja General Severino Kayindo Otafiire ayagala abasirikale ba poliisi n'ab'amagye bazibweyo babangulwe basomesebwe emiramwa egy'okubeera mu busirikale n'obujaasi ssaako ekyabaweesa emmundu kubanga bangi ku bano enkola yaabwe ey'emirimu evumaganya gavumenti y'e NRM ye ne banne gye baalwanirira mu bugubi nti okugireeta mu buyinza. General Severino Kayindo Otafiire agamba nti bangi ku basirikale bano tebakyali ku mulamwa gwa poliisi wabula beekolera byabwe n'agamba nti n'emmundu ze balina bazikozesa byabwe era kyekiviirako ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka okweyongera nga abasirikale bennyini abaaweebwa emmundu ez'ensi eno okukuuma bannansi ate nti be babyenyigiramu. Olunaku lw'eggulo omusirikale wa poliisi ey'Ekatwe Kopolo Sam Olupu yakubye muganzi we Nsaala Nabukenya ng'abadde musomesa w'e Buddo Preparatory School amasasi agamuttiddewo n'alumya n'omuntu omulala ku bigambibwa nti yabadde amuteebereza okubaliga. Severino Kayindo Otafiire agambye nti ebikolwa nga bino okubimalawo abasirikale ba poliisi kyekiseera baddemu basomesebwe kubanga bangi beeyisanga abatali basirikale abatendekebwa okukuuma bannansi ne beeyisanga ekitagasa. Somesa abasirikale kubanga ekyaleeta emirembe munanka mugundi mu ggwanga lyaffe nga tutuuse yali ideological training gye twafuna gye twakola nga tuli mu nsiko. Buli muserikale n'amanya kyarwanira kyasaanidde okukola n'engeri gyasaaniddemu okweyisa kati ebintu ebyo byagenda nga bisereberera munanka ne bigwamu so gata abaserikale kati ab'ennaku zino bali awo balinga ziroboti zino zolaba munanka mugundi tewakyalina siyaasa tetwayitanga Meja General Severino Kayindo Otafiire era agambye nti waakuwandiikira ssenkulu wa poliisi Martin Okoty Ochola okuteeka ensonga eno mu nkola.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka omuntu yenna okulemesa omusirikale okukola emirimu gye nga munnamateeka Erasto Kibirango bw'annyonnyola. Omuntu aweereddwa obuvunaanyizibwa okutuukiriza omulimu gw'okukwata omuntu oba mulimu gwa kkooti oba oda yonna singa alemesebwa omuntu omulala yenna okutuukiriza ekyo aba azizza omusango ng'akawaayiro ka 1012 mu Penal Code Act bwe kagamba era bwe gumusinga ayinza okusibwa omwaka mulamba. Omukuumi ku kizimbe ekya Leisure Hotel mu bitundu eby'Ennabugabo mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala yeekubye amasasi mu kugulu enkya ya leero ekisattiza abasuubuzi mu kibuga. Amasasi gano gavuze ku ssaawa nga 12 ng'obudde busaasaana era yeekubye amasasi mu kugulu addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera ye si nnungi n'akatono. Yeekubye amasasi ategeerekese nti tulina amasiko era nga kaakano ali mu kufuna bujjanjabi. CBS bw'enoonyeza ku mukuumi eyeekubye amasasi agambye nti emmundu emuguddeko wansi mu butanwa ate nga amasasi gabadde mu kyemba bwagatyo kwe kumukuba okugulu. Oteeredde ku maddaala kati ng'esasi eri munda mu kyemba kati okugwa wansi ndowooza engeri yakyankalanye n'esasi niyeekuba mumakyawoza badde ziwera 12 ndowooza nga 12 ekitundu awo. Ababundabunda abalala bongedde okuyingira Uganda okuva mu Democratic Republic of Congo nga ensonda zitegeezezza nti akawungeezi k'olunaku olw'eggulo waliwo abalala 97 abayingidde Uganda. Embeera mu Democratic Republic of Congo kyategeerekese nti egenze dda mu nteeko naye ab'ebyokwerinda okuva mu Congo bayogeddeko n'abantu baabwe abamu ne balabwako nga basitula enguudo zaabwe baddeyo kyokka ate waliwo abasigadde mu nkambi y'e Nakabanda nga waliwo n'abalala abayingidde Uganda eggulo. Ayogerera ekitongole ekya Uganda Red Cross Irene Nakasiita ategeezezza laadiyo Kyabasa nti bakola buli ekisoboka okuyamba abantu bano. Ayogerera poliisi mu bitundu ebyo Erimate agambye nti bakwongera okuwa abantu bano amagezi okudda ewaabwe kubanga kaakati embeera eyongedde okudda mu nteeko. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ekya Bukadeefu buwadde abalimisa n'abalundisa mu ssaza Buddu ne Mawogola ebikozesebwa mu kusomesa abantu ba Kabaka obulimi n'obulunzi n'ekigendererwa ekyokutumbula obulimi naddala obw'emmwanyi mu Buganda anti bw'obugaggantuuyo zitulukuka otambula bw'owummula nga zikala. Minisita omubeezi ow'ebyobulimi obusuubuzi n'obwegasso ow'ekitiibwa Hajji Amis Kakomo yakwasizza ebintu bino omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Ppookino Jude Muleke ku mukolo ogubadde ku mbuga y'essaza Masaka. Ebimu ku bintu ebiweereddwayo kuliko ebbomba ezifuuyira, obulobo obufukirira ebirime, enkumbi, ejjambiya, amatundubaali, pampu ne bulusomba wirubaalo ng'owekitiibwa Hajji Amis Kakoma ategeezezza nti Obwakabaka busazeewo buweeyo ebintu bino okwongera amaanyi mu kusomesa n'okukubiriza abantu ba Kabaka okulima emmwanyi. Agambye nti abalimisa n'abalundisa abasukka mu 600 abateekebwawo Obwakabaka bakoze kyamaanyi okukubiriza abantu mu Buganda okulima ekyongedde ku bungi bw'emmere mu Buganda okwewala embeera ey'obubulwa obukutooza eriri mu maaso ga munno. Njagala okubeebaza abalimisa n'abalundisa mwenna. Mulimu gwe mugumanyi tugukola bwa nakyewa kuyamba Buganda kudda ku ntikko. Naye mugukoze bulungi, feedback gye tufuna oba amawulire agava gye muli malungi nnyo. Nti nno buli gye muli abantu beeyongedde okulima, abantu beeyongedde okulunda, naye mu ngeri y'enjawulo abantu beeyongedde okulima emmwanyi. Lwaki emmwanyi? Mukimanyi bulungi Kabaka yatulagira abantu baffe tubagambe bakole emirimu gyonna naye buli gimu gibeemu enkizo. Kati emyaka 5 egisooka tubadde tusoosowazizza ekirime ky'emmwanyi ate tugatteko n'emmere. Naye nnyina essanyu okubategeeza nammwe kye mumanyi ebitundu ebirala byonna kati bikaaba enjala naye mu Buganda tewakyali njala. Naye ebyo bivudde mu bibala bye mukoze eby'okusomesa abantu. Minisita Hajji Amis Kakoma agasseeko nti Obwakabaka bulina enteekateeka ez'okuteekawo emmerusizo z'emmwanyi nursery beds bbiri mu buli ssaza okwongera ku bungi obw'emmwanyi mu Buganda ng'enteekateeka eno yakutandikira mu masaza ga Buganda 7. Ppookino Jude Muleke yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'essaza Buddu okuteekebwa mu masaza 7 agagenda okusooka okuweebwa emmerusizo z'emmwanyi n'asaba bannabuddu bakomye omuze ogw'okuweebwa endokwa z'emmwanyi ne bazireka ku mbalaza ne zikalira awo.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama. Ng'amasaza ga Buganda geetegekera empaka z'amasaza ez'omwaka guno ezinaatandika nga 2 omwezi guno ku kisaawe ekyafufa Technical Center Enjeru, essaza Buddu lironze yali emunyenye ya Uganda mu kukyanga endiba Andy Sali ng'omutendesi omujjo wa ttiimu y'essaza. Andy Sali ng'omwaka oguwedde yabadde mutendesi ku ttiimu y'essaza Bugerere n'abayamba okutuuka ku mutendero gwa quarter finals. Ku mulimu guno ogw'e Buddu agenda kukola ne David Bale ng'azze mu bigere bya Skills Michael eyabatendeka omwaka oguwedde. Era yazanyirako Mawokota mu mpaka zino mu 2005 n'abawangulira ekikopo, era yazanyirako Vipers, Cases Ebulu ne UPDF, n'azanyirako ne Oman ne Kenya, era ng'omutendesi ono yayambako okuwangulira ekika ky'enkima engabo 2 mu 2015 ne 2018. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezawano. Owessaza Kyaggwe Ssekiboobo ye Ssaabawaali ow'Obwakabaka bwa Buganda, ng'ennono ya kino eri nti Ssekiboobo yakulira abasajja bonna abawuulu, anti abasajja abawuulu edda baayitibwanga bawaali. Omwami w'essaza Mawokota Kayima ye musaale w'Obwakabaka bwa Buganda, kubanga obwami bw'essaza eryo bugeraageranyizibwa n'akasaale akafumita ensolo, anti musaale ye yakulemberanga olunyiriri lw'abatabaazi ba Kabaka. Nga tugenda mu gebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders, abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'e11 ogwa Museenene omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 1908 gy'emyaka 41 egyakayita, eyali avuganya ku bwa pulezidenti wa Uganda Mwami Yoweri Museveni yavumirira abafuzi ba Afirika abaali beeremeza mu buyinza ng'ate abantu babakoowa dda. Mwami Yoweri Museveni yategeeza nti abafuzi bwe bati mu Afirika ekiseera kyabwe kyali kiweddeko, nga bino yabyogerera ku hoteri Fairway ku mikolo egy'okusonda ensimbi ez'okuddukanya emirimu egy'ekibiina kye ekya UPM naddala mu bitundu eby'embalala ne Busheenyi. Museveni yalagula nti ekibiina kye ekya UPM kyali kyakuwangula ebifo ebisinga obungi ku bubaka bwa Paalamenti embalala, Busheenyi, Kabalole ne Rukungiri, ne wandibadde nga gye byaggwera nga UPM eyo tewanguddeyo kifo kyonna mu bitundu ebyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Omulamuzi mu kkooti enkulu mu Amerika asudde mu kasero okusaba kwe yali pulezidenti ow'ensi ey'Amerika bifeekera John Donald Trump eyabadde ayagala ebimu ku biwandiiko eby'enkizo we yabeerera amaka g'obwa pulezidenti White House bizibirwe biremwe okuweebwayo eri Paalamenti y'Amerika enkulu eri mu kunoonyereza obanga Trump alina ky'amanyi ku bwegugungo obwasaanikira ensi eyo mu biseera nga bakyusa obukulembeze. President Donald Trump yali asabye kkooti nti ereme kukkiriza akakiiko ka Paalamenti y'Amerika enkulu Senate okuweebwa ebiwandiiko ebikwata ku ngeri gye yali akolamu emirimu gye mu biseera abawagizi bwe bagendera ku kizimbe ekya Capitol ne beekalakaasa wakati mu nteekateeka yali ekolebwa Paalamenti ey'ensi eyo okukakasa Joe Biden ku bwa pulezidenti bwa Amerika oluvannyuma lw'okulonda okwali kubaddewo. Omulamuzi Jaji Chutikani nga ono yalondebwa ku mulembe gwa Barack Obama agambye nti Trump talina buyinza bwonna busaba kino okukolebwa, era akkiriza akakiiko ka Paalamenti y'Amerika akanoonyereza ku mukulu ono n'enneeyisaaye naddala ku bikwatagana n'obwegugungo kaweebwe ebiwandiiko byonna ebikwata ku bukulembeze bwe yabeerera mu ntebe keekenneenye obanga ddala obwegugungo buno yali abumanyiiko n'okuzuula obanga ddala yabulinamu omukono. Omulamuzi mu nsala ye ebaddeko emika 39 ajjukizza Trump ne basajja be nti bakimanye nti si bakulembeze bannono tebalina kulabwa mu kamwa, n'olwekyo bakimanyire ddala nti bakulembeze abalondebwa n'akalulu abateekeddwa okwanukula nga waliwo byonna ebibabuuzibwa ebitaagenda bulungi mu bukulembeze bwabwe. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa gakutuusibwako Ndejje University abasomesa omuyizi n'avuganya bulungi ku katale k'emirimu. Ndejje University, come experience a holistic approach to learning.
Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakikakasizza nti ddala kituufu okwettanira okusiiba kirimu amaanyi ag'enjawulo mu kuwangaliza abantu mu bulamu bw'ensi eno omuntu n'atuuka n'okusimba akaggo oba okuwalulirwa ku kaliba. Abayivu mu buto abasanga obupapula mu labba bandi ne babukuba bannaabwe nga balinga abalina butida. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Columbia University mu nsi America ng'okugezesa kwabwe bakoledde ku bisowera ebikijjanya ebibala. Bakagezi munnyo bakizudde nti okusiiba okuteeketeeka obulungi era okwetegekere nti tekukoma ku kusala busazi mubiri na kukendeeza buzito bwa muntu kyokka wabula era kiwa n'omubiri amaanyi ag'enjawulo okuweesa ebirungo eby'obuwangaazi. Namuziga yeetolooleddeko okunoonyereza kuno Dr. Mimi Kirausiza agambye nti okusiiba okuwangaaza si kweko okwesibeko ennyo okumala ebbanga eppanvu ng'omuntu kimwetaagisa buli wiiki asibengayo waakiri ennaku nga 2 oba 1 okusobola okutuuka ku kino. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda egambye nti terina budde bwa kwanukula gavumenti ya Rwanda ku bigambibwa nti Uganda erina akakwate ku bayeekera ba M23 abatigomya Democratic Republic of Congo. Omwogezi wa gavumenti Zephanie Ofono Oponda agambye nti tebalina budde bwanukula kyayise kasasiro wa Rwanda kyokka ate n'ategeeza nti Uganda okukola enteekateeka okuzimba enguudo e Congo kirabika nga kyekyanyiza Rwanda okusojjanga Uganda buli kadde. Minisita w'ensonga ez'omunda Major General Severino Kayindo Tafiire ayagala abasirikale ba poliisi n'abamagye bazibweyo okubangulwa basomesebwe emiramwa gy'okubeera mu busirikale n'obujaasi n'ekyo ekyabaweesa emmundu kubanga nti bangi kuba n'enkola yaabwe ey'emirimu evumaganya gavumenti eya NRM ng'emirimu bamala gagikola ne bakoleramu ensobi lutotto nga bo kati balinga roboti. Omukuumi ku kizimbe ekya Leisure Hotel mu bitundu eby'ennabugabo mu kibuga Kampala yeekubye essasi mu kugulu mu butano enkya ya leero n'alumizibwa nnyo. Omulamuzi mu kkooti ya Amerika awadde ensala mu kusaba kwa Trump akakiiko ka Palamenti ya Amerika akanoonyereza obanga yalina akakwate ku kwekalakaasa okwaliwo okulemesa okutongoza munne Joe Biden eyali awangudde okulonda n'amuddira mu bigere. Omulamuzi agambye nti byonna ebiwandiiko ebitongole ebikwata ku bukulembeze bwa Trump akakiiko ka Palamenti bikaweebwe n'ajjukiza Trump nti si mukulembeze wa nnono nti talina kulabwa mu kamwa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.